Hi, praise the living God. Yesu mulungi yebazibwe ate nga n'olunaku olwaleero twagala obba kulisaayo mu masinzizo gyonna gye musinzidde okubanga mwebaza omutonzi. I always tell you and I always remind you that kikulu nnyo okugenda ku church ng'olina ekigendererwa naye nga mu bigendererwa byo mulimu ekigendererwa ky'okwebaza omutonzi. Nammwe abasobodde okutambula abasobodde okuubako olw'ebigere mu ntambula ez'enjawulo nammwe twagala obba kulisaayo yonna gye musobodde okubanga mukoma ate nga nze Rose Kabagahe program olugendo lwange okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 2 ez'akawungeezi ku KTV oka tuba tukutuusaako abantu ab'enjawulo nga bakuyitira saako n'okunyumiza emboozi zaabwe olwo nno gwe munnaffe alina kyayitamu okusoomozebwa maybe olina ebirungi by'otuuseeko osobole okuba ng'olina abantu abamu naawe bozzaamu amaanyi basobola omuntu abadde ayagala okwetuga abadde ayagala okwetuusaako obukyamu bw'awulira emboozi yo gwe munnaffe alina w'otuuse naye ng'olina we yayita kale nnyongere kugamba nti kimuzzaamu amaanyi ate nga kyabadde ayagala okukola n'akireka wabula ng'olunaku olw'enjawulo I promise ntukuleetedde omuntu ow'enjawulo and this is none other than the gospel artist we all know eyayimba oluyimba olugamba nti Mukama nga mulungi nga mulungi nga mulungi ye atugyeyo mu bwavu atugyeyo mu buswavu nga mulungi ye. So this time around I hope you're going to like him. Mbadde nkusaba nti gwe akyayina by'okola akyayina by'omaliriza nga maybe wakatuuka ewaka sambyako osobole okuba ng'owuliriza emboozi eno eya munnaffe. Nkimanyi mwena mumumanyi but at least I know some of us thousands nammwe nga nange neegasseko we know a little bit of him. Naye kansubire ng'emboozi ye tugenda kuba nga tuginyumirwa ate nga tubeereko nekyetuyigamu. Bannaye tusanze okulaba nange nesiimye nnyo okubeerako wano olwaleero. Amina nnyo ddala tuli bulungi nnyo. This time around tukuleetedde omuyimbi sigenda mwanjula wabula kamu omukisa asobole okuba nga yeeyanjula. Ladies and gentlemen, I'm so honored, I'm so humbled to be here with you. Manya eddoboozi amuyita John Mary Jean-Marie Bawajje. Yeah. Bannaye tukwatemu tugende mpola tetwagala tuvuga supiri. This is the reason as why you guys yokitegere ekintu ekyo njagala otulamba erinnya limu ku limu tutwale mpola erinnya limu ku limu. John Mary ne Jean-Marie byebimu bannaye nedda obudde omulabirizi yabutuwadde mbadde nsaba otutwale mpola. John Mary mu luzungu, Jean-Marie in French. Mukwano nedda twagambye Jean-Marie. Like it's the same name, just change languages. That's why I'm called Mary Rose, not Rose. Rumunja kubo omuntu ampita Rosemary. You guys be careful. When I tell you that I'm Mary Rose, please it is Mary Rose. Meaning there is someone else who is called Rosemary. You guys be careful. So akugambe ogambe mama erinya. So just the same way you can be Maria, you can be Mary. So either way or you can introduce yourself as Maria. John Mary who? John Mary. Jean-Marie. Jean-Marie. Yohana Maria. Osembezaayo wali Bawajje. Hallelujah. So yoyo Bawajje John Mary nga bwababulidde naye ate awo wenyini wetugenda okutandikira eriyo Saturday ya Sengendo. Awo wenyini wetujja okutandikira. So yo eriyo Saturday. Ya Saturday Saturday. Yeri emmere y'ewaka. Oh. Meaning your real names are Sengendo John Mary? John Mary, yes. Kati muba mweddira ki? Fumbe. Oli mwana wa Fumbe. Mwana wa Fumbe. Wow. Oba gwe weddira ki neddira banna yebintu ani yabagamba nti the people from the other side tweddira just because nti buli gwobuuza kugamba neddira nti but we all don't know the reason as to why abantu you have clans and totems. Yes. Okay. For instance my name erinnya lyange kati nga wogambye oli waki wali wa Fumbe nze nange kati baba naye bagamba ndi mugahe oba kyeki naye nga ndi mugahe. My name is Kabagahe, right? It's also a clan name. Naye ekintu ekyo kyetaaga kunoonyereza ku lwaki buli muntu ava mu western agamba yeddira anti because amanya gamuli gamugisha ukuni. Does that mean that mwalina kweddira nte? Now what differentiates us, every clan has names. Nti kati fe kyangu nti wawulira Sengendo omanya nti wa Fumbe, n'owulira Nassali omanya nti oyo wa Nkima, n'owulira Lubega
nti owalugave but ekyawukana nammwe nti osowira tulya musiima nga wa mugabe nga so when we talk about the gospel artists we all know as John Murray, amanya matuufu goba otandikirako? Amanya matuufu agendaga muntu Singendo Jamari. Jamar, the Holy Spirit lead me when I'm to say the name Jamar. Jamari, yes, okay. Yes. So John Murray twandiyagadde okumanya omuntu ali eyo akumanyi ng'omuyimbi just akumanya manyiko nnyimba zo yandiyagadde okumanya John Murray yani yazaalibwawa yazaalibwani era luddawa we tuba tutandikira omulabe waffe wa Kingdom TV asobola okunyumirwa emboozi y'omukwano. Jean-Marie era nga oyandi linnya lya French. Is one of I think brothers naye musajja mukatuliki. So one of the brothers abatandika amasomero ga Brothers of Christian Instruction. He was called Jean-Marie de la Minaise. So kati omwenva ozaalibwawe watu nzaalibwa ewaffe nazaalibwa mu Kikoni Makerere. Kazo ni mwana wa City. How can you tell someone nazaalibwa Makerere Kikoni? Kati abaana bange ekyalo kyabwe kiri mu Kikoni. Bagende wajjajja wajja mu Kikoni. Oh my goodness. Like you can't tell, I can't even start to tell someone my village, you know, tuba tugenda mu kyalo kulya Christmas. I mean, Christmas for us nga batutwalira emitwalo 15 bana emutujoze nnyo. But gye batuziika Kasanda is in Mubende. Don't you really think that should be your village? But Ankati waliyo like 4th generation jajja. I mean, kyogera ko siyabira kirese. Let's say kati wabaddewo ekiriwo mu Kampala, like the situation can't let us be all in Kampala. I'll say that buli omu adde ewaabwe mu kyalo mangu ddala emu bbiri mu kyalo. Where do you go? Tunanina amakama alina kisonga. Nakisonga kiri mukono. But nga wagenda nti wambuuza ekibuzo nti ozaalibwawa. Nti gye bakuzaala gwe maama wo yakutuuza nagana wazaalibwa luddawa. Nagana nazaalibwa wano eri mu Western bandishongolwa mushunga. Omwana ono. So John Murray, so the gospel artist. Nti tuli baana ba City naye bwe tuba batuziika Kasanda. Okay, so Kasanda ozaalibwa because what you mu program olugendo lwange like someone ayinza banga bulijja alaba ennyimba zo like nga ayagala okutuuka ku celebrities temutuukikako. This is a real moment. This is a real moment someone would understand that oh yeah ekitegeezebwa nono yazaalibwa wano kati nga asobola okutegeera without even reaching out to you. The gospel artist John Murray ozaalibwa ddi era other parents still alive? Yes, we bali bombi omukyala mita Mchala Joyce Nsobya ne daddy mwami Sekai Nsobya. Obagala nnyo. Oyinza obutabagala. Nabo we bali wano mu Kikoni we bakolera emirimu gyabwe basomesa teachers. Ate naffe we tuna studio yaffe wenyini yawo. I mean, so you want to tell me kale mwabatabaddeewo kale wano wetuli like because this is the studio right we bali nabo Paizo tebaliiwo kubanga bali mirimu gyabwe maybe bali mu class okay. Yeah. Like every time you feel like want to see your parent, you know, mami, mukuba keri so katinzo kugwendo. Tuwaino soka waitowe miaka engage. Anze mulaba, nso mulaba buli lunaku buli ssaawa. Wow. But I was born in 1992, January 25th. So January nawezeze emyaka 3 mwezi. Sina okubuzibu njogera bulungi. Kati olina emyaka emeka? 34.
Wow. Asatu mwene ejobuto. But I no wonder because you are a man. Lwaki? Nkadi ennyo. No, like what I'm trying to insinuate. Nti kati gwe omusajja togirinaako buzibu. Nze I just celebrated my birthday last week. But the only problem, if you want problem with that, you ask me the years. It's okay kwa mchala wange yakoma ku 25. Mukwano. Nze myaka je naliko omwaka oguwedde kwesiva. Tuti. Nena ni mkono gange mulenzi musajja yache best man wange bamita King Wesley. Yaweze emyaka ene emyaka nga 10 mabega. Was it yesterday or last day but one? Yesterday but one. I last saw he posting about congratulating the happy birthday. Yes, he actually he made 40 again for the 10th time. Ah, good, my God. So I was explaining to you that he's been 40 for like 10 years. Atulaga he's 40 ne tumugamba happy birthday. He's 40 again. Ne yakoma ku 40 okubala. Ne racho. Yabala bana koma ku 40. Oyo gay yansu. 40 kwatava. Gay yansomesa mu Sunday school. Bambi muleke. Like ebyaddala. Muleke babe muleke no mwako ogujja agenda kubanga ali 40 again. Yes. So yomusajja ekagwenda byenga yakoma naye nawe yakoma. Yekagamba ko musajja katoko mena there they always at their age you know. Nena ngino zenda kuma ku 40 wenjo koma. Tochikola bana. Obadde mwerufu obudde buno bonna kati ne walebeera mwerufu ekimala. Ne Katonda nakutuweera omukisa 7 January azaliwa ogwo omwaka era ababulidde yazalibwa luddawa ekirala omulabi wa KTV kye yandiyagadde okumanya nti were you born alone? I'm actually the eldest son in our family. Okay. Nze mukulu. I have over 14 siblings. Oh. Yeah, it's a big family. Yeah, I see. 14. Atengolesene my blood siblings. We've grown up with so many people around home. Being it is a school, and it's more like a community school. Sinti. It's a private kasente, so it's really a community. Being that our parents were in Kampala, kati abali mukyalo naye baganda because naye ye mukulu yasika nga bajjajja bafudde bazadde be. Okay. So naye nasikaza obuvunaanyizibwa w'abato be n'abalala so buli yalemererwanga mugende wanko mugende musome. Now when family comes hode tebaddayo because they're already with family still. So twabiranga abaana bangi waka around 30, 25, 28. Tell us about the feeling of growing with many, because some kids were grown up nga bali boka, you know the situation. So tell us about the situation whereby you grow in many and you're the big brother. Now the first, I would say from when I was like 5, because byentegera byenjukiranga ndi myaka nga 5 up to when I was like I think 9, wetwabirako kangambe nga tuli batono, because then essomero lyali teriri nnyo nti weeriri oba nti lyamaanyi. Yes, so but around P3 abantu batandikanga okuwera ddala nga ne bato bange baweze n'abava mu byalo nga baweze. Kati yo ne bano ku kyalo mikwano gya dadi bazadde abaana tebana wakubatwala mugende wanko mugende musome. Kati ate bwe bajja basomera bwere ekitegeeza muhoide tuba tunosigalawo ffenna nabo tukole emirimu egigenda okulaakulanya essomero, okuba bulooka, okulima emmere essomero gyenaalya nga sitamu ezzeemu. It's actually all the buildings that you see up there zalinganibwa mwe tulimira. Badde netese okuwulira ekigambo ekyamugo all those buildings block of abaziko. Kati n'okupootera because mzee wange nga omanyi okuyiiya, mzee wange yalinga ayiiya wadde musomesa naye nga bwafunawo kagigi ng'agenda kuzimba kuzi yali fundi ngatandikirako mu ababe owedde twalinga bangi wakaale bavubuka wetuli manpower waali. So you know the number of men nga bali bonna naturally, and
Fefe now all my siblings. There are only 4 that are girls. I don't know. You don't remember anything before the P3 stuff, like when you were still a kid, like whether you attended, because me literally I didn't attend Saturday, like in a baby top class. I started in P2. Nalalikira mu P2 bajja mu P1 ne batugamba ne batuwa ebibuuzo nagamba bana biyita bagenda mu P2 kati nisire bansonga lwaki nsigala mu P1 so biyita awaaye nkutidde kati gwe otandikira mu nursery era wano wenyini ku West Valley but by then otasomera nursery tewali bizimbe so twalinga tusomera mu biwempe ebyompo bimanyi papyrus so nga bakiteekawo ku muti. So omusana yegubere eno nga bakiteekaawo nga tubeera under the shadow. So buli omusana so onakutwamalizanga abatandikidde nga muli side zeno. Talking about the musana, talk about the rain. Mutandika akalatte enkuba yatonya okusoma kuba kuwedde. Okusoma kwabanga kuwedde. Ate kati mugenda soma mutya enkuba etonya. Olunaku luba lufudde. Mwali muwandiikawo. Kati mu bitabo. Kati netukulaakulana tutekayo ebizimbe ne batekayo ebizimbe ebyettaka nga muli ettaka ne bateekamu kawudaanga netumaala nga mufuna obusa obusa yes netubiteeka mu ttaka netulisamba netukola ebizimbe kati neera still awo netufuna ku shelter eri better but when it rained kati wano wansi wetuli muzze notuwakulaakulanye naye amazzi agava ku lusozi ekasubi amini Makerere agava ekasubi agava enankulabye gonna gaggwera no makkati kati ne bagamba simambu amazzi what is life nga togenze bwise ate fano kyali kika kati ng'enkuba weetonya amazzi wajjula amazzi nga gatukomanga muno nze n'olumugantwalako ne bankwatira eri amazzi gankyayinzika nga nkyali muto like gali mangi ndi muto singa nga sina maanyi gagakuba pressure I think around 6 years nga mu P1 P12. How did they come to know that amazzi gakututte? Banda banga gantwa anti byali mbane mujje muve yeyo mu kizimbe mujje side zeno no matono kati tubanga abajida mutuyita mushi nengwa mukala kati akala ngolede kali tambuza amazzi. Mbale n'ekibuzo kyengenda okubuuza but I remember that we don't know if village life. Njimanyi twaganga ne tuwumula. Anti kati ebyokusoma olina akuwerekerako ne mutuuka kukuba ate mu kifo ky'okuddayo ewammwe ate gwe owerekera ono. You don't know the village. Nebyo ne mukyala wange ebyo nabyo. Namuwerekeranga mu dating naye namperekera. So ekitegeeza you don't know the life of they have chased you for school fees. No. Yes. Now, of course, primary. Kati imagine kati uvulamu kati osobogera ne ugawa school fees ku Savio. We were talking about the situation whereby they are chasing you for 3K for building fund. But imagine you reach home, your mama, your papa tells you there is no money, go dig. You don't know. No, because never to go because we never know prime because primary yali yabaza basomye ganye basomesa. So kangamezi nalinganga aliko homeschooling. Kubange wakati abanga fenna, next abanga fenna. Ate nga abazadde bange benyini be basomesa. Both mom and daddy. Kati mpozi mu secondary but era kinebaza mukama nti secondary nafuna bursaries. Before reaching to secondary, mu bulamu bwa primary whereby your parents were the teachers, okuliddawo n'abaana bangi, like biki byojjukira ebisanyusa abaana abato in that level of education you were attending or maybe being or prefect or something like that, something like that. Of course, I've been doing music right from childhood, so MDD competitions nataka kube ngoma nganja my school choir ya primary ngira mbana kuva mu P5 P4 okudda waggulu nezi najingira mu P1 nze mumpi nze mutono wagenda okukula nawesanga nga oli muyimpi
No, like madenga nyimba kuva butonga nga artist toy je nkunza nti nze naingia school choir. What I'm trying to ask, there's some people that love singing. Naye mukwano ageza kwa kola buli kisoboka but singing ne mwegana. So kati gwe kyembuuza wakula nga oli muyimbi. Yes, I've been doing music all my life. Like from P1, I joined school choir. I was the only short guy, small guy. Nganza kuwe ngoma. Like I was the best in drumming. I was the best in dancing, the best in singing. Kati nganango lumbi ntabula. Never trainers. Didn't you have your best of those? I did. We had competitions, and then it used to be actually tight. Irrespective of the trainers okugamba nti you're the best in this, you're the best in this. Gwe tewalina kyo wali osinga okwagala gwenga. I think because I was passionate about anything that is musical, so I would do everything. Now I will even shock you. From playing African instruments, when I got to learn these Western instruments, I also got to learn all of them. When I play the drums, I play them well. When I play the guitar, I play it well. When I play keyboard, I play it very well. Kale abalungi agamba nti tulina gospel artist John Murray eyakuyimbira buli obuyimba gye bujjawo maaso agenda kuba abukutuweeramu akapeera abamu kati mumanyidde wali ku muzindalo. This is your time to nkolekayo mu bulango bwa bakama baffe ate nga twagala okubeebaza mwenna bajje ku middeko y'obwakabaka Kingdom TV program olugendo lwange okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 2 ez'akawungeezi nga tukutuusako abantu ab'enjawulo. We want to say hi to you guys bonna abajubiirako nga mulaba program eno naddala mukyala Kirwana ow'omukwano nkwagala nnyo bu flying kisses but you told me your name but oh god nina obuzibu n'okwerabira sirijjukira mukwano sijja kwegana but I love you so much. Thank you for always tuning in at around this time. So tukyali n'omuyimbi the gospel artist John Murray edire ddala mujja kuliza Jean-Marie something like that. It is not olaba no lulimi olwange ndwerabira, so please don't blame me. So wetukomye mu kitundu kyaffe ekisooka you were telling us how you did all the stuffs nga you do them your best nga byonna obyagala. And even school. I don't understand. And even school itself, like because music is not just an art. It's also science. So please, because what do you mean by music? It's also not an art but science. So it's not just an art. It's also science. Now, like sound has waves, has frequencies. There is calculations that we do. Mkwana ate tontabula. Sijja kutabula. Nja point eno nti nawe nga gamye kusoma kwange tebangwako school fees lwaki primary small bazadde bange bali basomesa sinti lyali amaanyi nnyo but by so really but olumove course bangobako bajja mu kunjika lumba miaja mu class nga zene kalistika kabana bogo wa school fees nange nansoma abana ne baseka like ngaka mwachimanyi ndi mama wange asomero lyaffe ate once you were just making fun. Yeah, so nange nenkwata ebitabo nenzire waka sinange bango school fees. But when I joined secondary, bumper bursary, half bursary because of music. Nali nkuba engoma, nali nkuba guitar, nali nyimba, nali Mukulu John Murray, you're taking me at a high speed. Like I'm coming to something. Nti wali primary is primary wedde kati mzeyi nafunira somero erya secondary but now nalisaba nsomero ku half bursary nga nesomero mase ali amanyi nti manyi music so ni bampa bursary ya music ne kati kambuze just out of blue someone nga you know how to play guitar you know auntie like I grew up doing those things. The school I was in then in primary, like instruments zaliwo waliwo bazita batya scripture in no like
government we used to do MDD competitions like national level. Ngatenga small kafinga katono nnyo, but when it came to talent, dyali lyaka because tukatwalina baana ba ghetto baawano, baana ba mu ghetto mu Kiwunya, Nankulabye, Bwayise, Kikoning be basomera no baana abatena school fees. Kitegeeza now when it comes to talent atawa balala nnyo because abaana baba bateeka mu nnyo. Karate bwekituuka ku by'ebitabo. Anti kati wenzija nti kusoma nagenda secondary because bazabe bambaite bana sente zintwala mu ssomero ddungi getwaye twagala because nayinjaga Makerere College. Kati kisoka point sazifuniza Makerere College. Nini nazifunye school fees tezali baddewo. So nafunye essomero nayo lyali ddungi nnyo actually ddungi nakati ddungi beta sente za Beth Nkowe. Nga tetwa school fees so mzee n'abasaba tono omwana ngana ne evidence certificates eza government ngeze bampa for MDD competitions. Yes. Nti wuna amanyi music yavi so ne bampa half bursary but kusomero boba nga gwasinze buli yasinganga nga bakuwa half bursary. Okay. Kati for so nasaswa school fees yasoka mu first term. Then second term nekomonga nze yasinze last term. So that is a half bursary. Yes. Already naina joining or half bursary. So sadda musaswa school fees. That makes it a full bursary. Yes. So sadda musaswa school fees because of my talent and then because of the academics. Okay, so you are good in both. Yes. So kati wento nabuuka ikibuzo kiwambuziza nti gubagwako ku school fees. I thought in the level primary you didn't, but still I thought you would tell us when I took secondary you will. So ne secondary kyali wetyo. Wow. So kati so nafubanga nnyo nange nga music mukola ddala bulungi but n'ebitabo nansomera because I know if I don't get the grades that qualifies me to get a bursary kijaba jiunye kwa wakati tuna sente ate ne kyanze mukulu nina abato banga balanga 10 bonna balina soma. You did your best. So I did to my best. Actually most of my young siblings nabo basomera ku bursary okubanga abasomesa bamanyize bagamba abana bamze ensobi abo bagezi bagezi. Just imagine nga wakolamu errand and no focusing at only the other part of the music and then maybe kusobako because nakati bagoberera chomana jali unyi like kati nabala bonna ne when nava St Elizabeth na joining a Caltech Academy for my HSC era nayo yali bursary like full bursary kati atao half bursary. Half of the money was paid by the Buganda Kingdom. We're still primary part. You're best in these instrumental stuffs. Didn't you have some other talent like you know ina talent yabino naye ate njagala okubeera kiri wabula gwe omupiira nange njagala gusamba ko wabula you also want to do that or you focused on this omupiira gwonna gwagana. I love that statement and I love that tense. So at the moment you don't have any. Omupira gwabadde gusoboka because my dad was a soccer player and a soccer coach. What went wrong? Even my siblings love soccer, they do soccer, but because of my mind was focused on music. I actually tried basketball in high school and I did it very well. You know why? I was very short and small, and people used to say basketball is only for the tall guys and the giants. So I wanted to disprove them. You did? Yes. I think number Sarah. I think it was just a mindset thing. Ogamante mpira misinde kambieso nywe. Eranga buli competition zatu kangiza masomero mpira misinde nze ngambira team doctor mbere mba cheerleader ngafa bajane ngoma afa bakube ngoma nga match egenda maso kati budde buno wagira team cheyo mpira sina team je olina now kati dabayo
I used to love African Cup of Nations because I'm a Ugandan. So I would support Uganda because I know igitebo twayichakola ndi una Uganda patriotism ndino kola chi. But then in your team simanya sino mbirabulabi. Tolino. Mbirabulabi. Okakasa tolina yadde. Nkakasa sirina yadde. Nga bwemba mu batya mu bantu nga ba Chelsea mbawa Chelsea bwemba mu bantu nga ba mani then chwada Southern's there nga balinga gwe je wali kwa nga yewagira jawagira esinga jawagira because kola banange je nchegeza no la linganze jali but si china ko buziwa bawagira kubanga ati nze siye passion yange si went a day effort zange. In your story did I hear something like you are a prefect for entertainment of what? Yeah, now of course in primary because I was the headmaster's son. I think and mugezi. Besides that, which goodies did you have or what best, because I've said everything those people were twalabanga nze ndi mtabani wa head teacher nze ndi mtabani wa master wa teacher wa dormitory what something like that. You used to behave badly but isizangako just because you know we are not going to report him anywhere. You know? Yeah. That's a sad way into. Yeah. And actually it would never even come to people's mind that I'm that because I was like any other any other student and the things that I got, they're out of merit, not out of favoritism, or because I say I think nature ngane to someone nabo kangambe abana ngatusinga obugaga kubanga simongaye kunyondera ali yachiwe ngabana bajjane lunch boxes zawe ngazimu emigati nzi sinana kyendese like my kati muso obe amusomero nga omwa headmaster bakabi kati atufe twabanga atenga sifa bakabi ngata ba client bafe bakabi. Yeah, I know. Osigera so I never felt special because I was the headmaster's or Basa's son. This is a little bit personal. How did you feel like when you see other guys having lunch boxes and as a head teacher's kid you don't have this? It is too personal, but at least you were too young by that time, you know? Now, because I would understand the situation at home and being that we were actually many, so nzengo mwatenga nze yali omukulu, so I would sacrifice my life for the others. Kufumba nze yafumba because zikanze yali omukulu. Emirimu gyaba okwoza engoye. So you just want to convince me that you know how to cook? Mama Fizia, you will ask her like off camera. Because it was my son. Jay, she's called Jay. Okay. So let's go back to some of the things that I really enjoy when I'm home is doing the dishes, doing the chores, laundry. John Mary can cook, John Mary can wash. Yes, and I actually love it, and I think I've washed more than her. So let's go back to our story whereby you were an entertainment prefect in the school. Now, entertainment, I was in primary. That was from around P4 to P6. Then P7, I went in for the head boy. Rashte wasigala yo muwa end. Andi katinga watiranga empisa zange nungi. Were you qualified to be or they just chose you? There are two different things. Na bana bali banjaga. Like I was actually good. I was a good kid. Naye nekyuka kyenjagala okubuuza. Abasomesanga bino bye bakolanga mu primary if not the secondary whereby someone contests for a position of a head boy and for them they want a different person. Naye nga n'abayizi balina omuntu gwe baagala. Mwali mutegeeza ki babiri? I think but era obere omugeno malizanga abaana be bawangudde.
There are some whereby abasomesa nga nibe bakase n'omwana namugamba contest mpozinga nga tayiseewo mu bagita batya nkasengejja but the fact that omwana bamukkiriza agenda campaigning vote yo because kati fe voting we yabeeranga mu primary abesimbe bonna bagenda ne bayimirira wali ne mubadda ku mugongo kati eri kubba kalulu okabooti anga esimbe nalina lisimbye kwono ebiseera bye temwaba nanguzi emberenge ng'enguzi ebeera weeti ate kati mberenga tuna na ssente za mberenga ate word of mouth kukakasa muntu waba convincing nja kusobola kino banayi ate naina contestant by the kuba head prefect mu P7 amuyita migadde nga ina sente ngadde waiba ina sente you are in the same class same class nenga mu class 6 mulungi nenga awa abaana esente break n'abagulira sumbusa n'abagulira cool bar nze nga sina kinina naye nava wa kigambo bwe tuddayo ku nsonga y'okubanga these instruments would you have some separate time to learn this to learn more about this besides ekyokubanga you had the entertainment days or something like that? Now one thing that I really applause my parents for okusukka ku bazadde abalala when they saw a gift in me bagamba titwagala ogenda oyimba abayimbi bayaji abayimbi whenever my dad saw an opportunity to the extent nalina musajja mukatuliki nga nsindika mbalokole eyo church yali ezze UCF then this side nako waliyo church bayita Baptist church eyo Baptist nga baleeta abazungu bajja ne zigita ne bayigiriza abaana gita nga dadi angamba gende eri ku bapu wali abaana wali ekitongole kya compassion mugende eyo gendo yige ebyuma then one uncle Joseph aina orphanage bayita Bulamu Children's village eri omigadde nga buli kati uncle Joseph used to come and teach music, not teach but to play keyboard ku speech day all parade ku machanga tuna prayers kati nga buli weekend nga magende wangu Joseph obereyo like just ngende mbere wangu Joseph for weekend nenga achimanyi ngenzi because achimanyi wangu Joseph waliyo enanga waliyo guitar so nganze of course wengine ngoma nyuma no muto sigira tula unyumina wangu Joseph Emboozi lero tuka nzira kunanga okole ekikulese bakunanga obudde bonna so time came nadi wange nasonda ku busente nagwire essomero enanga kasio kati of course essomero enanga yasulanga waffe waka so wento nemba nga njige ebisonto kwawukana kuzadde abala bo banjagaliza ddala newe nagenda mu secondary nga ngoma mu holidays abako jansindi buli wafunanga opportunity. He used to have friends that have studios, friends that have music instruments. Nga nsindikayo nga gendo omulirewa anko gundi gendo omulirewa nenga akimanya ensonga yaki kufuna experience mu music. Ati nekira amasomo gena someranga mu gonna. Chapel time was like my practice time. Okay. Nga nza kubenanga mu chapel katitegeza before that you have to practice the songs. So I was given access to music rooms all the time. When you're in your secondary, you were in boarding section. Yeah, boarding section. Karate bana abato. Bato bange. Yeah, the siblings. Nabo bali primary kati abamu nage because anzira ko ddala. It was 2 classes. I was actually 2 classes ahead of him. So when again they read namala myaka ange 2 nga sina mtu wange nomwana abo nanga bacha in primary. I think in senior 3 that's when he came for senior 1.
nga almost ndi kumpi kuvaayo. So we wali mu secondary, were you part of the bukulembeze oba kati wa focusinga nnyo to this? Kati no story now when I joining St. Elizabeth, because now there's something that I didn't tell you about in my primary. I was in the Zaverian movement. Zaverian movement is like scouting clubs in school, but this one is in the Catholic Church. Like ngatukolanga ba asha ku Sunday, like ngaba scout we bakola mu masomero, but bano bazaveri bakikolanga mu Catholic Church. So nakula nga ndi muzaveri nga mpereza mu ekereziya. Kati muzaveri obo nefuna mu opportunity atokufuuka omuseminariyo. Manya obwana obabanga altar boys, Yes. Kati yenze naberanga primary yange yonna ngaberanga every Saturday morning ngenda enankulabye kwa already netusaba sapule nga ate nga nze mutonze kaliyo bulungi nnyo. So like nali mwana wa dini nnyo ddala. So senior one ngenda ku St. Elizabeth. Now senior one oba ogenza ku somero abana ba senior baba postejo ya timekeeper. You'd never find a postage endala ezo oba head monitor oba nga wa senior one. Senior one positive batulekera wemu ya timekeeper. Kati nayenze na joining nga senior one ne bampira wa liturgy prefect because of that background that I had mu liturgical matters. Nga father wabaze ne kusomero mu Kisoro ajja n'engoye zange. Nempereza wali naye maaso. So abogenda ofuuka kati sigame nzere ngamba mu father. Bwali oyagala? Bwe mutima gwa Mukama andokola. Nezo line yange yali ya seminari. Wali omaliri. For real nga maliri nga kimanyi teri kuwasa teri byonna nga bimanyi bulungi nnyo. So you want to tell me, because most of the times when you're a celebrity or you have something you do at school, you know, those teenage age, so you want to tell me that you never had that idea or something like that? Now nali mu party ne mu secondary sana girlfriend, because actually my whole entire O level nali mu seminariyo. So that can never thought ngeze like ojijawo because okimanyi obogenda kusininga. Neve kizo ate nekyala otya kweyitaje prefect. Nze president wa Legion of Mary. Nze akulira kwaya ya chapel. Nze aweereza ne father. Kagamba kati ntandi nange bandabire mu coupling. Like ngati ngolese nekyo of course I'm proud to say like I was a good kid. Manya abana batalina fujo tali tatoloka takola biki buli kimu akikola on time, class abera on time, like we church ya music sawa ya kusoma bayasa ya kusoma ye faba discussing abayo batatengedde, you know, those kind of children. Kati bali kwano jange kati bwe obulamu nalinga no funa emikwano because oyo guy abowa oshitegera kintegeeza oyo guy abowa mchasobola kuba kyali waffe ate nga sifa abalina mu nekasente. Such people twabayitanga actually babeeranga nnyo bakwano babasomesa naye nga kati yenze nemba nzeyo okusomero katikati buli musomesa yali kyali wange kati yefe abaana abo nyongera batuma badia mwatutama Ngefa bakola homework on time, bakola exercises balese mu budde. Omusomesa wabaye nakyaleseyo mu staff room ngafa bakubya bannaffe emiggo nga John yakikoze mwashite mwakikoze. So but in 2008 I was still the liturgy prefect. 2008 you were in which class? Oyati ndabombala.
I was in senior 4. Yes. Nchaitaje prefect in a Catholic school in the seminary. Now the head boy then yali mulokole. Katenga yakuya scripture union. Atenga scripture union twajigana mu somero era ba meetinganga mu bubba. Mwaba seminary. Neda scripture union. Yalinga like mu somero twajigana because it's a Catholic school. So I don't see any reason as to why you can deny a scripture union just because you're a Catholic school. Because have you ever found any scripture union club in Catholic schools? I don't understand. There are some schools whereby they entertain all the religion. Those are private schools, but schools that are owned by the Catholic Church. Mwe abani abajigana abasomesa oba abayizi. Next abasomesa. Abasomesa abakatoliki. Administration ya abakatoliki. If a seminary. Why do I have a feeling like you are leading that group whereby you never wanted a change? Personally, I never wanted barokoli. Narisibaga because kulide mu seminary kulide mu katoliki. Nine yangi yakwa father. Kale program olurange omuseminari yobananga omuwulide naye kati nenkuwulirira obuyimba bwatusonso. Twayiza nakukikkiriza so wetwetwadde olunaku olwaleero n'omuyimbi waffe gospel artist ate nga basinga kyemanyi you love him and you love him the story. Now that you've heard part of his story kyemanyi abasinga mwongeddeko okumwagala era nga mumwagala era ebisusu. Keep on listening to his music but for now and for today we're stopping here. Zemeros Kabagahe ate nga tukwatagana omulundi oguddako nakoze ne able ku camera so nga tekubye ntambula tukoze ne mukuluka asaba bitaddeyo mwena mutukoze bulungi obutagambika tukwatagana omulundi oguddako akomata kumira mpeera